Omwaka guno omujja ogwa 2026 nga twakagutambulako ennaku 2 zokka. Olwaleero twagadde okukujjukizaako ebimu ku ebyo ebyetikka omwaka ogwedde ogwa 2025 gwe twasiibudde mu butongole ku lunaku olwokusatu olwa ssabbiiti eno. Omwaka ogwo ogwa 2025 mu nnaku zaagw'ebisatu 65 gwabaddemu ebintu nfaafa eby'ennaku saako n'ebyessanyu kamaala awamu n'obunkenke obw'enjawulo okuviira ddala ku ludda olw'ebyobufuzi ebyenfuna n'embeera z'abantu. Omwaka ogwo family ya Kingdom Media yagutandikira mu kiyongobero olw'okuwummula okwa mukadde Restituta Nampijja maama w'omulabirizi Dr. David Kiganda ng'ono yaziikibwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Gatonnya ku kyalo Kasanje mu disitulikiti y'e Masaka. Ngayo lunaku lwali lunkalubiridde nga luno okuboogererako. Ng'ennaku z'omwezi 6 January abantu abaakosebwa n'okubumuluka kwa kasasiro ekiteezi omuli n'abaafiirwa abaabwe beekumamu ogutaaka ne baddayo awaali amayumba gaabwe nga baagala kuddamu kuzimba mu bifo byabwe wakati mu kukiikira gavumenti ensingo olw'okulwawo okubaliyirira nga kyokka poliisi teyabaganya. Nga 7 January munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye ne munne Obed Lutale Aaron Kizza yasalirwa kkooti y'amagye ekibonerezo eky'okusibibwa emyezi 9 ng'emulanga kugiyisaamu lugaayu bwe yali ewulira omusango gwa Dr. Besigye awamu ne Obed Lutale. Nga 8 January ekitongole ekiddukanya Kampala Kampala Capital City Authority kyafuna obukulembeze obuggya obwa Hajat Sharifa Buzeeki era bw'atyo eyaliko ssenkulu wa KCCA w'ekiseera Frank Nyakana Lusa n'amukwasa yafeesi. Buzeeki Sharifa swear that I will at all times as by law established, so help me God. Nga 9 omwezi ogwa Gatonnya eggwanga lyakerera mu mawulire ag'okufa kwe yali omubaka wa Kawempe North Muhammad Seggirinya nga kyokka gano gaasooka ate kusambajjibwa abasawo ab'eddwaliro e Lubaga ng'eno gye yali ajjanjabirwa nga bagamba nti yali akyalimu akakuba okutuusa kano lwe kaggwamu ne bakakasa ensi nti omubaka yali agenze. Ne bajja ne batuyita nga ne bayita famire ne batunyonnyola ekituufu kyennyini nti ekituufu kyennyini Seggirinya afudde ku ssaawa 4. Nga tusemberera okumalako omwezi ogwa Gatonnya omwaka 2025 eyali akulira ekitongole ekikettera munda mu ggwanga ekya ISO Brigadier James Oluka naye Mukama yamuyita era ng'ono yafiira mu ddwaliro erya Doctors Hospital e Segguku. Abadde mwana wange nnyo nga 3 Gatonnya wabalukawo akasattiro wano mu ggwanga k'ekirwadde ekya Ebola ekyabalukawo era ateekerateekera Minisitule y'ebyobulamu Dr. Dana Atwine ye yasanguza amawulire gano oluvannyuma lw'omusawo mu ddwaliro ekkulu e Mulago okukwatibwa ekirwadde kino n'afa. Okubasaba nti mubeere alert. Ng'ennaku z'omwezi 3 mu Gatonnya kkooti ensukkulumu wano mu ggwanga eyali ekubirizibwa Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo yawa ensala mu musango gwali gwatwalibwayo eyaliko omubaka wa Nakawa Michael Kabaziguruka nga yeemulugunya ku kya kkooti ey'amagye okukozesa abantu ba bulijjo era nga wano kkooti y'amagye kyalagibwa nti teyalina wadde akajiiko ak'obuyinza okukozesa abantu ba bulijjo bw'etyo n'ebeera nga yali esattuluddwa ekintu ekyawa bannabyabufuzi naddala ab'oludda oluvuganya essanyu. Pending trials before the courts martial involving civilians must immediately cease and be transferred. Order. Nga 7 omwezi ogwa Mukutulansanja oba ogwokubiri ekibiina ki NUP kyategeka okubaganya ebirowoozo eri abo abaali beesowoddeyo okwegwanyiza okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North era nga wano abamu bassa bannayuganda enseko. Omukulembeze w'eggwanga lino ng'akozesa obuyinza obumuweebwa mu ssemateeka ng'ennaku z'omwezi 10 mu Kutulansanja yalonda Michael Ating Ego okukulira banki ya Uganda saako n'omumyuka we Augustus Nwagaba. Nga 22 omwezi ogwo gwennyini ababaka ab'akabondo ka NRM basisinkana omukulembeze w'eggwanga mu maka g'Entebbe ne bakkiriziganya n'ekyokukomyawo kkooti ey'amagye ng'era esobola okukozesa abantu ba bulijjo kavuna babeera n'ebikozesebwa amagye ekintu ekyatabula bannaabwe ab'oludda oluvuganya. The proposed amendments to the UPDF Act
as presented by the Honorable Attorney General. Mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 13 akalulu ak'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North lwe kaaliyo kyokka nga kano kaabuutikirwa nnyo obuvuyo omwali okukuba abantu awamu ne bannamawulire. Batusongasongamu bakutte emiggo, drone zifuse drone zeetaala bannamawulire batansobola bakuba. Ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwo ekitongole ekyali kimaze emyaka 20 nga kiweereza bannayuganda ekyawomeme kyawaayo obuyinza eri ekitongole ki UEDCL oba okutuusa amasannyalaze mu mayumba g'abantu. Ejja kukyuka automatically ebeereko UEDCL light. Olunaku olw'enkya tujja kwongera okukulaga ebintu eby'enjawulo nga bwe byajja biddiriŋŋana mu myezi egy'enjawulo. John Maido bino yabikukuŋŋaanyirizza ku lwa KTV Amalindirire.